Moze. Welcome to the show. Basebo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Noordeen Ntege wamu ne Megatron Media. Moze Megatron ge manya ensonga nyingi njo zetegubera nga twogerako na ku lwaleero era nga ebigambo byogerwa bingi nnyo aji wotabadde kulupira Sauda Madada yagenda mu lumbe nakuba aba family era abantu bangi bavudde banga bavumirira ensonga eyo nayuddeko audio ya bebe oba yali yadda nendaba Muhammad Nsereko audio ya bebe ngegamba nti omukulu ono Sauda Madada ne mu government ali ayo sente yafuluma dda yali yadda si yadda yali myezi ng'esatu so Muhammad Nsereko avudde n'avumirira hooliganism eyakoleddwa abanupu wali mu kuziika okuwamba omulambo Sereka agambye atya muziika nga n'enzika gye bamuzise mbusi ya kisiraamu bulungi n'ebyakoleddwa okulwanira omulambo n'ekyamaama wa Segirinya okwebaza Mpuuga nti Mpuuga muno yaliwo ne speech ya Mpuuga gy'avaayo n'akola mu kuziika yavuddeyo n'agamba nti abakulu abo tewali yalambula ku mulwadde oyo ng'ali Lubaga. Ani yagambye? Mpuuga era tebabaddeewo. Abasinga ne boogera ku maziga ga Bobiwine ndabe wano abamulumba naye lwaki balumba principal bwe batyo yaziza musango okugenda okuziika okubeererawo oli eyali mu pate ye ne bamwogerera ebigambo bwe bityo tutandikirawo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya naje musinzira okutulaba Noordeen Ntege once again nkomyewo oli wagenda anti buli lunaku olina olupya ate Segirinya teyafudde ennaku emabega yabadde waali so batugamba obusiraamu butugamba buli lunaku lubeeremu ng'omanye ekyokola ki ogenda badde wano n'obote n'aŋŋamba buti ng'awanda nnyo naye omuliro ng'agamba ki sebo yagambye nti bannange buli omu agenda funa omulambo gwe guno omulambo embute gwabadde gwa Bobiwine bagujje ku famire naye bo balinde Bobiwine ajja funa omulambo gwe Waiswa Mvugera ajja funa omulambo gwe kwegamba ebigambo byobogerera abanupu nga bingi kati nze kyembadde ndowooza kankitwalemu ange eno Bobiwine ne Mpuuga ani yawangudde Masaka simanyi gwangamba wenjagala tukole no yaziise yawangudde ani yaziise gundi Bobiwine si yatuta omugondi si yatuta omulambo ate okuziika kwabadde kwa mulala wamulaiko ku keesi kukugondi ku jeneza ogimanyi wali we baziika kano kebasituliramu keka jeneza kyekyo basi kyekyo gwangamba sibanga nkisobeza nyogera bigambo jeneza naye ndi mu kugattagatta tukube ettooki mu ngeri ebintu bino gye byatambuddemu ekisooka omufu nga tannafa omugenzi nga tannafa kuba oli ayinza okuga ate waliyo omufu aba tannafa naye omugenzi nga tannafa yatulaga nti waliwo abamusekeeterera era abamuleeteddwa obuzibu nga bakibiina ki owulira waawo ekibiina ekikulirwani Bobiwine omugenzi nga tannafa yatulaga nti ebirungi byakoze mu constituency mu myezi ebiri bye yakola byaluma buli mubaka eyali mu parliament na buli eyali abeddeko mu parliament ne principal n'akyogera Hitman sembe zaawe entebe yonyina bino njagala obiwulire mu Luganda owulira era principal Bobiwine yavuddeyo naye n'akikaatiriza nti yatuuka n'ayita Segirinya n'amubuuza amaanyi ng'oleese mangi neŋŋamba oba ali agudde eddalu oba awunze ebyo Bobiwine yabyogera ekavule kati ne banne ababadde mu parliament bakalisimaati yakyongerako ab'obukooti ne batandika okulumwa Segirinya bye yakola tebyalema bakalisimaati bokka ne Bobiwine byamulema buuza lwaki tabangako mubaka wa parliament yaliyo yakola ki
kubale megamba ba Mpuuga bannamboze ba Segona ono ya myezi 2 tuli ku myezi emeka 2 je yakolera 2 byonna byabikolera ne bamukwata kati tuli ku Bobi 2017 paka 2021 kubaawo wonna ne 2021 be mupimu sigala gye muli ne mulayire yo mugwo okutaanu bano ne bakola ki ne basiibula bano bayingira mama mugenze kati mu myaka egye ene ja Bobiwine tukwata ne tugira ku pepa vis-a-vis Segirinya otegedde mizani no pima n'olaba Segirinya kati Segirinya nasooka akuba bwati Bobiwine fu n'obaddeko ne buyiika n'amugaa gwe tokoledde bantu nze mbakolera kati ne Bobiwine Segirinya aba yeetadde mu bantu abalabisa principle yes kuba naye teyakola kuba naye wano wano mukambwe kati mu bantu Segirinya ati nkugambe mu bantu be yali alabisa yalabisa nuupu yonna ne principle nkugambe nkuwadde yaliko mu parliament myaka ena yakola ki yakiikirira abantu yateeseza ne bana abali ate era nabadde nsereko yagaye mu ababuulire bye yateesaayo mwasa ditalimu nanti katugojjukira gamba nti kubanjukira yateesa kino kuba bwoba kankweyo ekizambo waliwo mubaka omu kubatakolera bantu bino bya Segirinya naye nga mu kukola ogwamutwala mu parliament nsereko Muhammad ne Semujunganda namboze tali waawo ate nno munamboze si nnyo namboze wa ku radio ne Lutamaguzi ku radio ne TV tobajjaawo bemupibe era tebeetaaga na kusaba bululu bo basigale eno tebeetaagayo mpapula z'emupi bajje bakolere eno bajje eno muffe maanyi g'abantu kaakati nze nsereko Muhammad mu parliament ateesa simubanja Semujunganda simubanja kati waliwo ababaka betulina mu parliament tateesa ne ku ground tateesa ku ground okuteesa ku ground kwe kuno nti nenyina obusobozi obusobola okusikira abantu kino kankwe example olanze okungana odi ntoyagala Bobiwine naye omwagala yanjagala ekibuzo kiri bwe kiti nkizembo byoba bulungi tugende maaso Bobiwine ne Segirinya ani abadde asinga amaanyi agasobola okulobinga of course Bobiwine yalobinga ki nti omanyi Bobiwine alina capacity egende Germany oba mu America mu abantu babeeramu n'agamba kankole modo yakya ddondo gye yali akiikirira olaba gravity bye yagamba Bobiwine lwakuba yabireeta may either mu mutima gwa ku challenginga provokinga Bobiwine yali abisobola Bobiwine yali asobola okukulemberamu okuchallenginga government eno eri wakati nti temusobola kukolera abantu katubalage mu butono bwe tuli tubazimbireyo akalwana tusobola bino bikola ne bazi kati Segirinya kye yakola n'azimba eddwaliro erijja mu busobozi bwe mu myezi 2 naye Segirinya yali ateekateeka abenga alina bu branch amalwaliro ngayagala bana waliwo omanyi Kawempe oyo alinamu abantu abali obubika leero nga bakyakozesa bukando ng'ateekateeka aba bateesobola akolagane n'abantu e Sweden ne Canada sola ziyingirewo wabewe oba sola something like that nga kisoboka kati ng'oyo omuntu akulaga ye nga Segirinya tugenda kugabana Bobiwine yabadde ku kitebe n'akugamba nti bwe yabuuza Segirinya bino bikolera byaki era sente ogenda zijja naga bampadde sente z'emmotoka bilioni 2 emmotoka nagifunye owulira emmotoka sente bampadde nnyingi lwaki emmotoka ezo nzigira lwaki nkugamba nti Segirinya bwe yali akuba yali ava ku Bobiwine bwe yayingira naye bamuwa sente z'emmotoka ekitegeeza bino byonna gundi Segirinya yabikola yalabisizaamu principle ye yali akolera yalaga abantu yali bakita to walk the talk byayogera yabitulaga nti abisobola no bikola so si kunyumya mboozi yali nnyo muwalawala
ene wabano bambozi njiwadde omuliro kuyomba abasibe babate babate naye ng'ogamba ate temubata ogamba no babate ate n'ogamba mutabaaki kaakati Seggirinya esente z'emmotoka bazimuwa agamba nsobola okukola eddwaliro kantandike na zino ate ne paalamenti ewola nsobola n'okwewola n'enkola ki ninkulira abantu ba okitegedde Bobiwine bamuwa sente z'emmotoka milioni 2 ate no yajja na makkati nga yandibadde alumirirwa n'agamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti ezo za nina tundura nina escalade nina kati nga ye muntu ali muna capacity egamba ng'ebibiri bwe babimpadde constituency mweyagale mwalonze mugagga ayinamu mubinuke masejjeri naye tuli ku Seggirinya already abadde ku border n'agamba sina mpenkoni naye katugabane nzaava ekawempe wali okuyingira paalamenti neetaaga tundura nzaava kuba ne bwagenda mu kyalo ewaabwe kaddugala sindi Masaka simumanyi nnyo naye kyemmanyi bw'oyisa erukaya mu makkati awo waggulu si wala so kyekyalo ekigendekako ke Masaka so si bino ebyalo byeyeyo simanya kaakabajjo omuntu agenda mu kyalo nga weetaaga emmotoka eri enkambwe eyo kamuli eyo munde naye yagamba no Bobiwine weggomba wano Bobiwine wekamwoca wemagale busaabala nga ekituufu yasangibwa alina naye yaziteeka wano 7 mubi 7 must go lo we need change kati Seggirinya n'agamba ye byombi abikola Museveni genda naye olw'okuba oganya okutuusa obuweereza ku bantu bange kano kompadde katugagabane bibyali ku Katolu Bwama yakwata boda nga 2 awo mu Lubaga South bazivuga Katolu Bwama omugenzi babuuza ono ali yakoze kino laba mugoba n'omugoba mukasalo yes asibo ali ku gundi waliwo ono wali yagenda Katale Busega ne bamugoba because osuubiza abantu ebintu bingi tosobola bikola tuli in a situation where Seggirinya yali awadde opposition nti kyemwetaaga yenze nti tubajjako bantu babbi ba Museveni ne ttiimu ye fe abalungi tugenda kukola tuti tugenda kubasakira Seggirinya yagenda e Sweden n'ayogera n'Oluganda n'akola live ng'ayagala kusakira bantu bekawempe ebintu nga byayagala obbasakira tamanyi bwabyogera kuba bali boogera Luswedi balina Oluzungu oluli awo olulala Sweden boogera bintu birala n'akola live musajja wattu n'agamba balimbu abeera na Sweden mutuuze ng'alimba naye ayagala ayina ensi gy'ava e Uganda ne bamugala tulage ku kaadi y'obutuuze bwa Sweden ya citizenship najjayo kaadi eri balina transport card gy'otambulirako eya train eyaki gye yajjayo gye yabalaga abantu ne baseka ne bakola biki bali eventually era waliwo omuvubuka omwami bamuyita Maluko Musa abeera Sweden n'agamba nali ngenda ku live nga njagala kugamba Seggirinya lwaki weeswaza lwaki olimba abantu eyo kaadi ya butuuze n'agamba naye nga ngenda okikola ne ŋŋamba nfunamu ki bw'aba asaka bantu nga kyekijjo baleetera omumuwa byayagala abitwalira abeekawempe n'agamba ne mmuleka nanga kuba wali yali alimba naye bwe nawulira koozi ye ne ŋŋamba Seggirinya vuga bantu bo kuba abaali ku live tebaali Baswedi bokka n'abalala nga aliwo bamuconnectinzeeko kakati Seggirinya ng'asaba kulaba kawempe ng'erina byefuna 2 na something waliwo omusajja amuyita George Mutabaazi chairman LC5 Lwengo nagenda e Lwengo nga yagenda e Germany n'afuna ebyuma by'amazzi ebisima amazzi ne babimutikkira n'abitwala kati ng'afuna nga bw'olaba ekisenyi ekirina wotabundi ennene nga mangi naye nga si nnyanja ate si river naye nga
we eina gundi y'amazzi agawera water what kakati n'ateekawo ebyuma ebyo oyo omusajja Mutabaazi bw'ogenda ngeyo ku lubiri lwa Kabaka Masaka bayitayo Nkoni kati waliwo wali amazzi naye ng'ebyuma teyabigula nti yabigula mu ssente ze yabirobingira abantu b'Erwengo kati abantu b'omu areas ezo simanya bukoto something waliwo bukoto weeno n'abafunira amazzi otegedde omuntu asakira abantu bayagala n'amala n'abateekako etteeka yoyo yali akuba abantu ono yali asanyula embooko n'abagamba kati saagala kuddamu waliwo obutala babuyita buno obw'entambi babuyita batya tadooba saagala kuddamu bulamu Lwengo n'abasakira sola naye nga sola gwabasakidde wampaka oyagala oba toyagala saagala tadooba kira muntu kira nani n'ateekako ekirala buli mwezi mujja kuleetanga siringi 10 mu mmeka mu 5 ku sola ono lwampaka nagenda omumanyi Jude Kivumbi nagenda yewaabwe ne babindaga ngamba sebe eno amazzi twagafunye gayita mu buli kkubo bwe gati kati gwe ofuna pipe n'osikako bw'oba osobodde oba n'osigala ng'ogenda ku luzzi mu kusalawo okwo ekitundu kyonna kirina amazzi kyeyamani ya lobbying n'abawa amazzi ag'okukozesa n'abawa sola ng'ali ku half price ali n'abalaga balina omumusasula lwampaka n'abagamba atasobola kufuna siringi 15 mu mwezi mu Lwengo gwe senguka ogende tetugenda kuba n'abantu baavu owulira omuntu n'ebyo byenkugamba tabijja mu gavumenti kati nammwe ne mudda wano ne mubuuza Bobiwine yamala emyaka 4 mu parliament yasaka ki yabasakira ki kati be ba Bobiwine ne ttiimu ye abalaba Ssegirinya nga ze mu mbeera egamba nti bano abantu basobola otukolera kati ng'agenda kuteekawo ekifaananyi abuusa abantu nti nedda ne mu opposition osobola okutuusaako abantu services baba bali awo nga bakutte Ssegirinya bamusibye omutuwonyezza era Ssegirinya yakugambanga obujulizi obumuluma nti alabika yeenyigira mu bijambiya tebwavanga mu bantu ba gavumenti oba ku poliisi mu Nuupu munda noonya mu Nuupu munda kyovalaba avaayo bagamba lwaki ovaayo gavumenti si yebuuza ye bakuta batya bakutadde ku ddiiru ki ye bayise mugundi ekyokuta ye Mpuuga akugamba nti mu mateeka g'ebyobufuzi ag'entalo tokkirizanga muntu mulwanyiwo kubeera mu mikono gya mulabewo kati ate bano bamugamba sigala mu mikono gy'omulabewo n'abuuze ye bastruggle Mathias Mpuuga gw'ogamba omusajja baamutadde bakutadde bata ddayo mu mikono gy'omulabe sigalayo ye Mpuuga agamba Mpuuga akola ne gavumenti ye Mpuuga agamba yo bakola na gavumenti abuuza kati bamwawulire baali baagala Ssegirinya afiire mu mikono gya gavumenti oba ave yajje abo bagamba Mpuuga lwaki ye ateesa ne gavumenti anti yakugamba bo bateekawo ddi enteeseganya ekyokubiri yali akulembera oludda olukola ki oluvuganya ekyokubiri nga wanuupu ekyokusatu nga Ssegirinya munnabyabufuzi munne muyina okutambula kuba wali omusajja yabuuza lwaki Bobiwine bwe bamukwata ne bamuta nga tebamutaddeeko misango ye avaayo mwana tutasulayo nedda nti ye kyabuuza bano nti bakusibye nga tolina misango lemerayo basooke bakuwa bakusibidde ki naye Bobiwine bakamukwata emirundi egisooka mwetaano ye talemerangayo mu kaduukulu bwe bamugamba tukuwadde bbeeri adduka jambwe ajja ayogera mangu atuuke waka naye bwe twagala kagambe siva wano asaayirira twagala agambe nti bamukutte ali luzira bamujweteseeko ebisango naye olw'okuba bamujweteseeko ebisango kati bamugamba ali tukutadde alemereyo agasiva wano nti Edi Mutwe bamukutte ate bwe bamutadde n'ubyeneri baba bamuta
bali kye kibagamba nti Sseginyo oyagala alemereyo Nubian ndiyo gamba aveeyo buba bwenkanya kyali mutono kyeka kyanyiga nga kinyigira ki anti uli wakoleranga nnyo ku TikTok yange kyali kimanyi yo kinfollowinga kati agenza okola kijje kani follow nenki blocking yali amanyi TikTok ate yafuuka dye yange nedda nti wakolerangako nnyo wateekako video zange weebale nekifollowinga nagenza okuddamu kikebera nedda oludde okunteekayo kyekyakugisizaako follow nange simwagala nedda tomubulo oludde okunteeka ye yali amanyi yange kati alaba gwe weeteekayo yakukyawa takwagala no nkugambye bwe nti Edi Mutwe bw'onoonya TikTok ennaku zino gwe weeteekayo abantu bagenda bakuvaako lekerawo gwe essaayo abantu baali bamanyi olina content bagimanyi naye kyeŋŋamba nze neyange yaswaga yange si yaswaga ati kati mbadde nkuddamu lwaki bakuggyeko follow naye muleke ate oli Edi Mutwe neyibawo bino nga tebinnabaawo muli baakukyalo kimu yafuna sente Edi kali akayimba takyakabeeramu yabaviira kali karumuzeezi togenda ye Edi Mutwe musajja wange nedda kati njogera mazima anti nze mbadde ŋŋamba nti wa ku kyalo kyo bino ebyakayimba bireke ontegedde fiiti kati nvuddeyo eyo tugenze mu lutalo olwaliwo wali nva Kavule tugenze ekasangati bawambye abanuupu omufu waffe chairman Nyanzi wali n'ekitabo abalala bugenda okukya nze simanyi teyabadde n'ekitabo kyaki yasonda amabugu nze simanyi kyeyabadde akikozesa yabadde asonda amabugu baagawaddeyo ati kati oli yagambye nti baatuuka n'okugula edduuka ddambaawo wano ku Nuupu opposite soda bindaazi biki nga waliwo aleese nga oli ataddeko n'ekipande waggulu kitalo nnyo ng'olina kugula wali ebintu okitegedde olimba sikayi siguwaŋŋambye sikayi soda kyekiresi tomulabye wabirabye nga bakola batya nga chairman Nyanzi ali muli atunda oli abantu agandi nno naye bantu bwe bafiirwa twaggalangawo bizinesi mwate muggula nzigula mwagala abantu enjala ebalumire wali twanyoleddwa lwadde obuugi yadde ki kati toyinza ogamba omulambo bagukuwe tosobola kulabirira bantu bazze kukola ki kukungubaga nalako kitalo kitalo bannaye twafiiriddwa nnyo ng'aleeseewo si bya 2,2 byaliwo agendewo kabaawo mobile shop baalijjawo ne balitu kati era obuzibu omu bwabadde Masaka nga era lyakitadde ku kitalo Nuupu shop kitalo Nuupu shop kati awe wavudde nze obuzibu ono ate we bastaginze edduuka onagamba mujjewo tumutwale mu kisaawe ate kikatongole kino obadde ekyogerera ndowooza kibuuza enjala gweruma ebyokulaba ebiryawo wali edduuka likola tuwagiraŋŋane naye kivubuka ekyo naye kati olutalo luggwa lutya tondeetedde wano bajjo we bamukubidde obucupa bajjo ayina vidiyo enkadde ebadde etambula egamba nti Bobiwine ayagala nnyo abafu bajjo vidiyo eyo aginnyonnyola nti ayagala omusanga ku buli mufu akola biki alabika yasabira n'abantu okufa kalina fulufigana nedda buli omu abadde akira ne Isima ne baani kati bw'amala okukola ebyo abakulu abamu bakalaba bwajja wali bamuseeti ko bo nti ono naye abeera eno neeri tasalawo luli wali wa Museveni leero ogamba oli waffe oli abadde mukwano gwe omufu teyabadde wa Nuupu nedda anti kyegambye omufu teyabadde wa Nuupu omufu yabadde mufu waliwo omufu nga talina waabwe omufu agudde ku kabenje n'afa osobola omumukayanira naye omufu
abadde mu mbeera eteekateeka okulaga nti wuwo oba si wuwo oba wano otegeerawo bulungi wano owulirawo w'amagezi Seggirinya yateekateeka abantu okubawa obudde obulaga nti eitha mulwadde wa Nuupu oba mulwadde weewaabwe tewawulirako nga basondera Seggirinya ssente bagonde badde basonda era babadde weebali bani ba honorable Nsereko kakati bwe tuba twatuka ku leve yeesonda nga mmaweemuli temukaanira mulambo bwe tuba tuli nti ba individual yeebaziza Lubongoya nga omuntu kyekyakabiza Bobiwine nti maama mu kwebaza akugamba neebaza nnyo pulezidenti w'omwana wange naye akyogera mu ngeri egamba omwana wange yakwagala nnyo era n'omuwa kaadi n'atuuka mu kirooto kye ekya paalamenti maama bw'amala ebigambo ebyo byamanyi ku Bobiwine ne Seggirinya biba biweddeyo bitonotono biba biweddeyo kubanga omwana yali mu paalamenti emyezi emeka ebiri bw'abeera emyezi 2-3 yonna emyezi gye yaliyo tayimu esigadde bukyanga bamuwa kaadi abadde mulwadde esooka yali mu kkomera emyaka emeka ebiri ng'abakulu abo tebalambula Seggirinya abanuupu abakayanirwa mayiti tudde bamulambulanga nkugambye nalaba Sauda Madada bamusiga ngamba abanuupu waliwo abantu ababeerawo bubeezi nze ngamba bali ndiko kati ku hayi nebifaananyi betwalabanga nga Bobiwine amukutteko bwati oluvannyuma lw'abantu kukuba nnyo ndere gaali maswalu maaso nnyo abantu baayogera nnyo n'amala n'agendayo okitegedde ate oluvannyuma lw'okakasa nti akasajja kafa kakola ki kagwawo nti yazirise nako yakoze naki naye wano mu mbeera wano nga ali mu kkomera Mpuuga ne mu kooti yagendanga Mpuuga ne Masaka yagendanga naye nga tagira kamera Mathias Mpuuga era nzijukire kaakati obadde baade bava mu ddwaliro bamubuuzizza fe Abaganda tetukola bwe tutyo okitegedde kati Mpuuga newaka wano mu kulwala n'atuuka ne ku level nga family agibeererawo nga mumanyi omuntu nga mulwadde kitegeeza ennyingiza enteekateeka eba ntono ajjanjabya omulwadde n'alabirira omulwadde okuva mu kkomera Mpuuga bagamba mu ssente era ziva mu siteeti era ne maama okwogera ebigambo bino manyi ga nsimbi kiri okay bwe kiba nti ssente ze zibadde kati kambuuze essaawa ya Seggirinya okuba mu ddwaliro abadde yeetaaga ssente abadde yeetaaga byabufuzi ssente y'ekibijjijje mu yiyo anti ŋŋamba oli kati kankuwe engeri ezibatera okunyumya wali owulidde abantu abagamba nti obusiraamu bukkiriza abantu either okulya embizzi oba omwenge embeera we beetabuse kati waliwo embeera lw'otuuka nti oli mu mbeera muli mu njala eri ani agiwadde akatebe muli mu ddungu ente ziggwawo amazzi gakaze gaweddewo abantu bamanyi n'okunywa omusulo nga buli kimu kiweddewo kakati Seggirinya atuuse mu mbeera ali mu ddwaliro akabbo kayita bamugamba ngeza bugeza bamugamba okusaako tiwetagayo oxygeni akukyusa akukosiza wetagaya omusaayi waliwo amazzi waliwo ki owulira kati nga bakugamba wetagayo miliyoni ameka 2 nti naye Museveni agambye ku mbeera gy'olimu mu buntu kuba bino byonna bigenda mu maaso nga Nuupu eri ng'ekanudde kyendi mu kugamba bigenda mu maaso Nuupu eri nti omuntu yeetaaga obujjanjabi mwabagamba za gavumenti muzaagala babagambye omulwadde ataawa twetaaga ssente mwate mukola meeting ya mbaga yammwe oteekateeka genda America waliwo shows e London waliwo gundi South Africa kakati
okitegedde eno bagamba nti atono tumufumbiza engagement kati Segirinya oli anti ulira Segirinya oli Lubaga bakugamba mu ddwaliro bakugamba wetagayo ne 10 oba 2 kati tukitwale Mpuuga nti bituufu sente azijjawa mu government nga government eretayo miliyoni 5 omuntu ajjanjabwe mwe Nuupu mugamba tokkiriza sente za kibi anu fe tugamba bano be bamuwa obutwa kituufu nze byonna njagala bitwala nti bituufu mwene mumuyamba mu kyokudda engulu lwaki babumuwa ngamba gwe kati kankubuuze singa omuntu akuba mukazi wo empi ziri enkambwe mujjanjaba okitegedde soka ne muleka ne mujjanjaba kitwale n'omujjanjaba oba gwe n'oga kati gwogamba nti olw'okuba yamukubye empi tumuleka amujjanjabe oba oli awo ettama livunda erinnyo livaamu ng'ogamba nze sinze namukubye empi nga kyokola kaakati ndaba gy'olaga ontegedde nti Nuupu eri wano ekugamba oli bali be baamuwa obutwa bali be baamulwaza kati kitegeeza omuntu omutadde mu mbeera nti bw'ofuna engeri gye weewalamu okuyingira mu bintu byaffe giveemu kubanga ebizibu bikutuka nga boolaba abanywa sigala nti wansi kuliko akagambo kasoma katya wabulabe eri amawugwe mu Luswayiri kagamba kati wabulabe eri amawugwe mu Luswayiri kaakati yamunyonyi kati Nuupu eterawo abantu embeera bagamba okuyingira waffe oyingira naye bikutuukako byonna balinga ffe tuvunanyizibwa bana balina parking park kati Mpuuga azze aleese miliyoni tugeze 2 bannange omusajja ajjanjabwe mwe mugamba ffe tuli oyo mulwadde waffe babaweereza gundi nti nno anti baagalayo 2 nti si ffe twamulwaza yoli omukazi gundi gwe bakubya oluyi n'omuleka avunde yamukubye amujjanja okitegedde si ffe twamulwaza omukulu yali mutwalire Kenya yanoonyako ennamba ya Muhammad Nsereko najja nakulaivu nga yatuuka n'alwala Kenya ani Segirinya Muhammad n'alwala n'akozesa amakubo ga Nuupu gonna paka ku kitebe ene mukayanira leero era gwali mu kuyomba n'okunvuma kyotannayagala kumanya nze mbamanyi bakuvumye dda tebategeera abantu bavuma andi bo ekibayombesa kiri kiti bayawukana n'okutegeera n'okurizoninga naye nze ndi mu katiba nze Bobiwine bino njogera yabiŋŋamba bw'oba oyagala okwogera ku mazima beera bwomu kati nze ndi ku kikyo sebo wawabula bulungi kansigale ndeka Noordeen Ntege agambye oba munvuma munvumi kasi kansigala ku mazima tugenze maaso Segirinya ali e Kenya obulwadde bumunyiinintira baagala ssente akuba ku kitebe Parliament olwo nayo teyeenyegenya kuba baagiraga nti oli mulwadde waayo paka lwajjukira nti Nsereko Muhammad musajja wange kuba Nsereko nakugamba okuva mu 2015 10 ye yawa Segirinya amaanyi nti abantu basobola okukwagala nga toli mu kibiina osobola okuwangula wano mu Uganda nga tolina kibiina nga tofunye kaadi n'agamba NRM yamugoba Mbrebo MP n'agita era yagamba ebimu ku byamugobya abantu Nsereko Muhammad akugamba ebyamugobya mu NRM yali alwanirira abantu nga Nuupu yesinga n'ofunamu kubanga agamba Museveni yali ajjawo bail n'amugamba tekisoboka Museveni president n'ayita meeting ekyankwanzi eyaba NRM bonna n'abanyonyola nga bail bweyina okuviibwawo oba ekuvaawo era Nsereko n'asituka ne banne n'amugamba sebo bail tevaawo eryo ddembe lyabwe bwebange ne bakaayana Museveni nekimulemerera bagenda omumaliriza nga teyeetagisa kuba mu NRM tagondera mateeka bintu bya mukulu na bya NRM n'agamba nti kati babuuze ani asinga okufuna mu bail NRM oba opposition kati n'abuuza oyo omubaka asingawo oyagala Nsereko akukolere ki kaakati najja ewa Nsereko n'amugamba Honorable
Nsereko Muhammad ntawa era Nsereko yateeka parliament ku nninga nga president we yamulesi yatwala Nsereko yatwala Segirinya Muhammad nga Nsereko ali ku TikTok live yakola ngolo omukulu yali nateekateeka ani Rasta Pio Bobiwine abakulwaza bakujjanjabe yoli mukazi wange gwe bakubye oluyi gwe bakubye ogamba obuvundavunda nze sinze nakubye kati mufumbire wayiso waviirayo ogamba amalala obwerwaza mwagala amasanyalaze oba oli bwoti awo wonna ng'omusajja aseega afa Nsereko wagambira ku live wasinziira n'agenda mu ofisi ya speaker then ensonga ne ziggwa Nsereko yateekamu ne milioni ze 10 omanyi Nsereko yitayagala nnyo okwogera ku sente nti gundi namuwa ezo badde yaŋŋambye tozoogera yakutumya oyogere bino naliko ebyo byeggamba naye kiri kyeyabadde aŋŋambako nti nno wano tuwa mudenga ayogera anti gamba mukuŋŋamba ŋŋamba nti omulenzi oyo ne parliament yali eganye okukola ki kuba Nsereko yabadde ku live yange kyobaga nti ŋŋamba yaŋŋambye nabadde live yange ya TikTok nga kwali kati n'agamba nti abanumpu bakayanira mayiti naye baagala nnyo abafu kyoba nze nakolayo gundi nali ne balista Timo ku live ne mugamba wakalaba nagamba ntya omukulu ayagala nnyo abafu nagamba abanumpu oba basizi baagala nnyo abafu okusinga abalamu kuba nze neebuuza abantu banuupu amaanyi ge bateeka mu kufa kw'omuntu lwaki tebagateeka mu kujjanjaba wano wetuli kati essaawa baagala nnyo abafu okusinga abalamu olw'ensonga nuupu nze njagala mbalabe nga balwana okukyusa amalwaliro g'omuntu omulwadde nga gavumenti ekola ki ati kati lwaki tebaleka gavumenti buli kimu kuba nuupu ekugambye omufu waffe biki naye waliwo wetugamba nti nno bw'aba yali lubaga nga tewamala nuupu yandyerwanyeeko engeri omuntu gyali wa nuupu waabwe tumuzaayo Nairobi tumuzaayo bwe wati olwo ffe aba nuupu naye bwe tulindanga omuntu afudde omanyi lwaki bakalanira omuntu afudde wabeerawo abantu abagenda okukuŋŋaana abangi tuyiseewo ebyaffe tuvumireko gavumenti ffe abanuupu abantu batuwulire naye wano kubanga babala abanuupu bw'otafa baba n'abakuŋŋaanyabwa kati bw'ofa kikola banyumbira nnyo abantu nga bafudde banyumbira nnyo abantu nga bafudde gwe buuza abasawo beerubago baba balabako wano zino ennaku ennya zabaddeyo abaddeyo ebbanga naye ŋŋamba mu nnaku ennya zino ez'okufa teyafudde kuva mu bbanga azze ng'embeera editoriatinga ejja esajjuka nga Mpuuga yagendayo Mathias Mpuuga ne Rubongo y'oyo abadde agendayo nga ye Rubongo yawagenda Bobi naye abagenza kikiridde kibiina Segirinya abadde ga Rubongo yabadde akikola nga ye si nuupu bwe yamugamba yes Mpuuga yagende Nairobi emirundi era ne Mpuuga omufunga ng'afudde ayogera nnyo ebigambo abadde n'obulumi bungi Mpuuga akugamba teyagendayo nga wa nuupu teyagendayo nga oba weenaalemu yagendangayo nga ye Mpuuga era ne maama we yabadde yeebazizza Mathias Mpuuga kyovola ne Rubongoya yeebazibwa nga ye nti pulezidenti yogera ne ku musajja omwogezi w'ekibiina ekyo yasaba ssente mu palamenti gyagenda kulaba Segirinya n'akatono okitegedde yali ani Ssenyonyi yasaba ssente palamenti nezimuwa n'akolamu ki n'atagenda teyagenda Ssenyonyi waki yabba ssente z'omugenzi nkuwa nuupu lwaki yatuuse mu mbeera ng'abantu bali divided ate yoli yagambye era agambye gwe jangu wayiseyiseeko wano bakulabe teeka wano ogambye ki ekyaliwo teeka wano olubuto lwo omukulu yasaba ssente mu palamenti ne bazimuwa ng'agenda kulaba Segirinya oyina obukakafu bamonena ku musango abeere ofa alabe omulwadde
n'akola atya nga nsiba mu hoteri mu Kampala. ne banaffe aba Engo Tours and Travel bagamba nti nno wenna ateekateeka okuyingira Uganda ng'oli bweru oyagala kukomawokko wano obeere nga otambula olambula Uganda eno kye bakola obwokuyingira eri noga anjagala Engo Tours and Travel entambuze bayina emmotoka ez'akabi otambula okyajinga obeera mu mmotoka ova mu nnyonyi odda mu mmotoka eringa nnyonyi kwegamba bo ekintu bakikondeza ddala mu nnyonyi namba y'essimu weeri awo beera ng'obanoonyaako okola booking yo ng'oli eri ebweru ali naayagala okubeera nti olambula Uganda bakutwala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo tobakomyawo kulambula abali ebweru be basinga okufuna mu ngo ekunona ku airport n'otuula nga lwaki abantu abali ebweru beetaaga Engo Tours and Travel nti embeera gy'obadde olimu e Bulaaya otuuka gy'oyingiriramu e Kampala kubanga Engo setting yayo y'emmotoka bino byegambye charging system mweziri ne charger oluusi bazikuwa bwoba olina essimu ezimakinga nazo waliwo ezirina fridge kisinzira enewe nanfunayo ya sente waliwo buno obumotoka bwendaba ku airport gundi buliwa buno obubye ennyo bukolako ki tebupakinga ngowe pakinga Engo yanjawo Engo ya order obagamba nzija nga abiri ne bakolera enteekateeka namutayiika kati abo bava bweru kati waliwo abali wano e Kampala nabeera ngo yabakola abali mu Uganda si Kampala eyina enteekateeka yaabwe naye banaye super custom zangu drone zangu Tours and Travel nze nagituulamu sifunanga mukisa emmotoka yewetaaga naawe okubanga yiyo yayogerako nanko baasi ngamba Engo Tours and Travel at least omuntu yandituddemu butuuzi nobagamba nvugemu kuntwalako Masaka anti era baba balina waliwo ekirungi ekyobwereere badde mmanyi bampayo kabwasiisi anti obawaayo akakadde ne bakuwa bwasiisi n'otambula Uganda ne bakuvuga wonna w'oyagala ate bakuwa ne driver kino kigatteko teweetaaga kubanga omanye emmotoka bo gwamanya buli lw'obapangisa otambula kiboosire obeera boosi oba maaso oba mabega bootu kweziri esi muzuuli n'endongo eri kabisa kinawolovu kiba mulinga kikoona circumference bawena oyina enamba y'essimu yange weeryawo wano wansi bayibe mukebere wansi awo ononye Engo Tours and Travel gwayagala okulambula kutambula waliwo nebitali kulambula oyina olugendo lwonna nga ggwe omuntu Engo Tours and Travel wano e Uganda bakubireko ate nno bali cheap oba bakikolera bakola charity sibategeera nagwe nalabawo nga bawa mitwalo ameka asatu nti nyina wendaga anyina emitwalo 2 kati kisinzira akakadde naye gwe mayo kuba abantu bawa emitwalo 3 ne bakuwa ne driver gw'onokuliita naye ng'otuula butuuzi bano banyina pata enkambwe muli bakutamiira anti mukola kimu kutuula mu mmotoka driver mukkirizibwa mukubamu empi tereera mu layini olumutamidde anti mumutwala ye n'amenya omutto n'amenya omutto ne muga wano tukooyeewo nti mulagawa so mukkirizibwa famire yonna okujja neega tugenda ku pate yeyo Engo Tours and Travel tuyina mu kyalo egundi kale Engo Tours and Travel enamba ezo zikubeko naye oba toyina lugendo kati gwe gisavinga ogambe Engo Tours and Travel oligikubako ng'otuusizza kale mugikeberekayo namba y'essimu bakubire kati oba gisavinge ani yawangudde olutalo olwabadde ani yawangudde batten eyabadde e Masaka Mpuuga yabadde omu atya anti yabadde omu bwedda yabadde omu bwati n'atega obukodyo n'amanya nti bano mmanyi ku mululu gwabwe ogw'emirambo bagenda kukagwamu kambaleke wali mbagala tuddenda ku kisaawe ye n'akozesa paalamenti n'egamba omufu abadde wa kitiibwa nnyo mu ggwanga twagala tumuwe send off twagala asiibulwe mu bitiibwa bya Ssegirinnya nga tali mu katogo Ssegirinnya abadde n'abantu bangi abamwagala bamanyi ne batakola ki maama n'akwatagana ne Mpuuga famire n'ekwatagana ne Mpuuga ne bagamba naye wano ewaka nga bw'omanyi amaka gaffe tugakola nga ekinene nnyo abantu 5
bisatu naye kakati omufu ow'amaanyi bw'atyo ng'ekisaawe tekibali wala nnyo tutegeke mu kisaawe speech zigire buli muntu abeere ng'alina w'asobola okuyita gukwajje nti kale ekyo nno kyateekebwateekebwa lwa mukaaga kawungeezi kuba nali kusanyuka TV nendaba ono Makona yaliyo live n'agamba famire esabye abantu bakkirize okukungubaga n'emikolo gyonna gikolebwe mu kisaawe ekibaliraanye kati Mpuuga ndowooza n'agamba palamenti mu facilitatingeyo kukufa kwani omuntu abadde mubaka kuba bino gundi Segirinya ebyabadde bimuweebwa bye mugamba ebya ssente za gavumenti tebyabadde nti babiwadde Segirinya oli abadde mubaka wa palamenti nti gavumenti muntu waayo emuvunaanyizibwako muwa official send off yes palamenti yajjanjaba Segirinya Bulaaya we yali Bulaaya anti nkugamba akomawo wano saagala kwogerawo bya Segirinya anti wulira birimu emboozi egamba Segirinya waliwo abagamba nti obulwadde ng'eje bugize nti ate waliwo wahabbe mukambwe era Segirinya ne bamugjayo ne bamuwayo ku habbe ennaku ezi n'asituka ne bagamba tetuva kadomola ajja kukola naye saagala kuyingira nnyo ey'emboozi parliament yali evuddemu ate omulwadde wa family mulina kyemukola kati parliament kyekola ekola ne munupu kyeyabadde erina okukola nti family egambye mu kisaawe so si fenedda naddala nga mu kujjanjaba omugenzi temwaliwo mu mbeera nga yeetaaga obuyambi bwammwe mwagamba yeerwaza temumumanyi lwaki ovuddeyo bakutadde kati toyina bujja odesite egamba nti omufu wange kuki kubanga nze nkubuulira ebintu ebimu Segirinya byali ayogera Nsereka abadde abyogera nti Segirinya yatuuka n'agamba abantu amu basonyiwa okwogera yali amanyi tagenda kufa ng'agamba bwe nnaabateekako bwe nnaayogera ebituufu bye bankoze bajja kunnyima kaadi yali abatega nti ne Ssewanyana Alani alina blackmail ezimukoleddwako baalya ssente baakola bati naye ng'embeera gye balimu nkambwe naye olinaagamba bwe nnaabagambako nga bagamba kaadi mmye kyova lwali omusajja yabadde akyogera Nserekera akyogedde nti bano abakulu bye twagala okugoba mu Museveni agende nabyo ate bo babireeta mu ddabo bagaleeta Museveni mulala ate nga baleeta ddabo obukyayi mwataano bamutoddeko ani buli mubaka bamutoddeko emitwalo 3 awaki bonna owa Nuupu bonna owaki owa Nuupu mubaka wa Nuupu ate kati tekisoboka bali mu 5 nedda tukikebere banupu bali bameka nga 5 zibaziwera emmeka milioni emmeka ne palamenti palamenti ye yamuwadde nga yo kino ogundi kyenalabye yayogeramu bino enti nno kiyagambye atya Basiima agamba akuwaana akuwagira tampaana sampaana wamma mitwalo 3 gundi kye yagambye anitamu nti nno ki mbu buli mubaka bagenda simutuulako yabadde magundi yabadde madaraka kyeŋŋamba zigenda kujja nga institution it's okay zommeka nze mbadde gamba nti 158 naye sikoze exact number omirundi emeka 3 anti mbadde mutuufu omuze ayinza okuba mutuufu milioni 15 naye nga ndi mugezi gwezenga ompita emmere bw'ozigatta wano abaka nga 5 kozi bagambye nti buli mubaka balina omutoolako emitwalo aga bazigatte baziwe family
anti ekyo no parliament nga ye erina okuziika omuntu ayaba yafudde ng'omukozi bw'aba akolera kampani okitegedde nesinga eri gye twali tukolera naye gwezi bamuwaayo asatu yazikuba bukubi nga mubaaya aye ndaba ekisajja ekyo kiri ku guni kigenda yakuba nkubi naawe gwezi yakuba nkubi noŋŋamba katawe ng'afudde bamwayo emitwalo 3 segwabingana naye nze kankutwala e Masaka omuntu yabadde amala eggobye mu kibya nga okulwanagana kwonna kubeddewo kyani kya Bobi kyani kyani tusika omugwa kati olwo enkuba ekedde batuwa omuzindaalo abantu amanyi Segirinnya n'obwetaavu famire ya Segirinnya yalaze bwe yakoowa Nuupu famire ya Segirinnya yalaze bwe baakoowa Kyagulanyi yabagambyeho maama nkugambye yatandise bw'ati neebaza pulezidenti w'omwana wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza kino wakali amaggu so si neebaza pulezidenti wabula pulezidenti w'omwana wange kuba omwana wange yagamba ye pulezidenti we so byonna tasobola kuwakanya bigambo bya mugenzi era bino kati obubaka obwabadde mu kuziika Segirinnya yatuuka ng'agenda okufa n'alaama n'aleka message bino mubyogerenga munneebaliza Kyagulanyi yampa kaadi entwala mu paalamenti naye munneebalize nnyo Mpuuga n'agamba abafamire bwe mutuuka okwebaza Mpuuga bambi mbasaba mwewombeeke maama fukamirako tojagalala ne ba sister obaani asobola nalabye sister mu yagambye bannange neebaza mwami Mathias Mpuuga n'akwata omuzina n'afukamira otulambudde otujjanjabe otukola bwoti nga wano teriiwo kamera kamale kino maama wange omukulu omu bwajjanga kwate baafu ebyo tebyaliyo lwe yagamba essaawa wulira lwe yagamba essaawa 5 lwe yayogera na kino kati lwaki olondako kimu yayogedde ennaku ezi wulira yayogera ennaku 2 era omuzimu gwamaze kukwata muno ne bamugaba mukulu mumugambe 5 ziweddeyo awo tuveewo tudde ku ennaku ezi nedda awo nedda kati nkutwala ku mwana omwana agamba bannange twebaza Mathias Mpuuga n'akaaba namu otujjanjabye olabiridde mukulu wange lwakuba ne Segirinnya yadde yafudde yali yakwatamu ku jambiya y'emyaka yagambye emeka mbu wa 88 tsoke tugende neje noŋŋamba simuvunaana andi naffe ne tubuuza Edison kye yagamba waliwo yamugaa nti oyina gino n'amugamba maama we yafata mugambi maama we yamala baalaba batiisimu ye bagamba emeka waawo mu 6 independence nga yakaggwa abaana abasooka okuzaalibwamu independence ewedde ekirungi maama we waali yayina tuwa emyaka naye nkuwa oyo n'amala baganda b'omugenzi bonna nga boogera erinnya liriwa Mpuuga Nuupu atiraaji Mpuuga paka nga naye bakuterako nako nti we bali kumulambula mukomera si byawano ng'omuntu afudde era waliwo yaŋŋambye Mpuuga omanye eri tebakwagalayo ne mmubuuza baani ababadde bataagala Mpuuga abafamire bali mu kwebaza Mpuuga abafamire be baabikidde Mpuuga kati gwagamba Mpuuga wazze kukyankananya gwani famire omulwadde nga mulwadde ebadde etambula na Mpuuga kati nga bwombuuza ani abadde talina kujja gwe madaada mwe abakozi b'effujja aba Nuupu mwabali temulina kujja mu kuziika temwaliwo omuntu nga mulwadde bakuba akajegere temwaliwo omuntu ng'afa Mpuuga famire yamubikidde
nti mukwano gwo bambi akoze eki Ne Bobiwine family afudde teri yaganye Bobiwine kubeerayo naye okulowooza nti omufu waayo ono omufu yabadde musiraamu ku bantu abali awo tekuli musiraamu omuntu afa bwafa aba avudde emirimu eba bagamba amaze emirimu gye kati eno tuba tunnyuse okitegedde waliwo n'ava okuvumirira nti Bobiwine ayagala nnyo amasannyalaze ne wegatasaanira kesi bagitoloza ebifaananyi bya Bobiwine oba naye yafa tetumanyi ginoonye si kesi nga bali ku ntaana nedda ssebo wulira nupu nkugambye buli kyebadde bataagala bakiganye kyebabadde baagala kyebakoleddwa bakoze bwe bati baleese ebifaananyi ebya Ssegirinya nga bitono ebya Bobiwine biri nga binene okwetolooza Kabuli netubuuza oba nabano bakikoze lwagundi balowooza anaatera okugenda ani anaatera okugenda nabo balowooza Bobiwine anaatera okufa lwaki bamuziikira mu bifaananyi okitegedde ate olabye ekintu bakuba Bobiwine bano era Bobiwine abantu abo bakoze ekintu ekyo tubanoonyerezeeko baagala afe nze nkirabe kati wakibadde bateeka ebifaananyi bya Bobiwine okyali omulamu ku gundi omaye kuba kulanga okuntu onagenda kufa kibi nnyo tuyinza kwala pulezidenti waffe n'otandika mukola mu bintu ebyo bibawadde tasobola kikola ate kyakoleddwa nkugambye nupu kyebadde teyagala kikolebwe yalwanye nakyo walabeko gwe balwanyisa okugyayo ebifaananyi nza wonna byonna byagenze mu maaso nze omuntu gwe nasinza onnyiigira oyo omukazi omunene oyo omunene alinga zino ennyumba z'edda oyo madaada oyo that woman is a fool tategeera bulungi tuyinza kuŋŋamba kweteeka mu bintu bya famire n'obituulatuulamu simanya ggwe nalabye omukazi ne ŋŋamba onaategeera ate ayinza kunkola ki leka naawe kyenkugamba kati olutalo lugenda okuggwa nga tumaliriza ki olutalo lugenda okuggwa anti ng'ali ku topu alabikiddewo kuba Kimpuuga kikambwe famire yakoze bweti ate bano bali mu kwewuza tuli mu famire yakoze bweti kale batusonyiwe maama mu kufiirwa yatuuse n'agamba omwana wange mumukkirize bamutwalewa eri ku kisaawe nti nze kyenjagala Mpuuga ddemu amuziikuula kaakati ne beebaza Mpuuga famire obalaga nti Mpuuga teyeesiba ku famire wabula famire yebadde efuna mwani mu Mpuuga nti teyeerabidde mugenzi mu kkomera so si bano banninze muntu afa nupu erina okukyusaamu bw'eba erina omuntu waayo gweyagala bw'aba afunye obuzibu obwa ddala kuba abantu baagala nupu ne bammemba eteekewo kampeyini egamba tusevinga obulamu bw'omuntu waffe tunoonya obukadde 100 ezaabwe bazifuna kati omuntu oyo bw'omala omujjanjaba nga Katonda bw'aba ajaali bwe beetuuse nti otuuse okufa n'ofa awo nupu ejja kuba ne all rights ezigamba omufu wange naye okulaba omuntu nga ataawa n'obulamu gwe n'otunula eno bwoti naafa n'ogamba bannange muli basezi bantu mmwe kambasiibulire wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu naye nga tutambula banaffe aba Victoria University bagamba nti no March intake egenda kubeera nga etandika kyolina okukola kiri kimu mpagira Victoria kyolina okukola kiri kintu kimu agenda obeere nga wewandiisa vayo online obeere nga weefulira ekifo abasomesa ekintu kyammwe kyo kyateredde admission fee tosasula ate kati ate ne courses za certificate mitwalo 55 ng'otandika kusoma gwe yamaliza senior 4 nga wayita bulungi nnyo ogenda osome ku mitwalo 55 certificate obeere nga ogifuna yamaliza senior 6 wetaaga principal passes 2 obeere nga otandika okusoma courses nyingi weeziri procurement journalism and mass communication business administration ne course endala nyingi nnyo ogenda ku Victoria University